Zeetadde ku bbibiro ery'amasannyalaze erya Nalubaale Jinja era zigenda kuyambako okutambuza amasannyalaze okwetooloola eggwanga. Mu kiseera kino waliwo n'ebyuma ebikuba amasannyalaze biyitibwa turbines ebiri mu kuddaabirizibwa era nga bino bikolebwa okwewala ebbula ly'amasannyalaze mu ggwanga. Katulabe ebikira ku bino. Gye buvuddeko wabaddewo obweraliikirivu olw'ebbula ly'amasannyalaze oluvannyuma lw'ebbibiro lya Isimba okufuna obuzibu mu byuma ebikuba amasannyalaze ng'emu ku ngeri y'okwongera okwerinda n'okulaba nga Uganda ebeera n'amasannyalaze agamala. Gavumenti ng'eyita mu kitongole ki Escom eguze transformer empya 3 okwongera okutambuza amasannyalaze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Unit 6, Unit 3 and Unit 5. Fozama Gangi akulira Escom mu Uganda yatongoza transformer zino ezitandise okukola olwaleero ku bbibiro lya Nalubaale Jinja nga ziguliddwa akakadde kamu $1 n'emitwalo 8 era nga zisuubirwa okuwangala wakati w'emyaka 35 n'50. What they do is to step up the voltage from 11 kV to 33 and also from 11 kV to 132. Why do we do that? To ensure, because we are transporting electricity over long distances, we have to ensure that it's reliable and we also reduce any possible losses. That is why we need to step them up. And we connect to the transmission grid so that transmission can be in a position to distribute it within the grid. Ingnia Peter Tentena okuva mu Escom agamba nti transformer eziguliddwa zize mu kifo kyezo ezaateekebwawo ng'ebbibiro lino litandika mu 1954. Transformer zino eya namba 3, namba 5 ne namba 6 zibadde zikaddiye zakolera emyaka gisukka mu 5 era nga zibadde saawa yonna nga ziyinza okwononeka naye zirinze kwononeka tubadde tuzikebera tulabe bwe ziri embeera yaazo kati twesanga ati tulina okuzi replacinga oba okuzijjawo tuteekewo empya. Ingnia Angela abamuleseeyo agumiza eggwanga ku transformer ezireeteddwa nti abakugu basoose kuzeekebejja ne bazoola nga zisobola okuweereza. Some of the tests that we do is the polarization index, we do the vector grow, we do the frequency sweep. Now the frequency sweep is done both in the factory and also on site. This is the DNA of the transformer. Once it's done in the factory and repeated on site, the curve has to be the same to show you that it is the same transformer and nothing has changed. No damage has been done on the transformer even during transit. Yethozama atulambuza ebyuma ebikuba amasannyalaze ziyite turbines 14 ebiri ku bbibiro lino n'ategeeza nti waliwo ebiri mu kuddaabirizibwa nga kino kikolebwa okulaba nga tewabaawo bbula ly'amasannyalaze. Ingnia Tentena agumiza nti batadde mu bbibiro lino obukadde bwa $1 obusoba $47 okulaba nga Uganda ebeera n'amasannyalaze agamala kuba balina obusobozi obufulumya amasannyalaze obungi bwa megawatt 320. The $47 million are indicated that were invested so far in the total investment of all the investment that we have done in the complex. But for these particular transformers, we invested about $1.8 million. So in terms of whether we have added more to the grid, this one is more of sustainment. We have not added more megawatts. Ivan Lubega yakusakite kulire lino ku lwa Bukedde TV. Webale nnyo munaffe Ivan Lubega. Bwe tuva ku luuyi olwo nga gavumenti egenda mu maaso n'okumalawo enkozesa ey'obuveera mu ggwanga n'okulaga bannayuganda obulabe obuli mu kukozesa akaveera, Yunivasite ey'e Makerere ng'eyambibwako gavumenti baleese enkola ey'okunoonyereza ku ngeri bannakampala gye beeyongedde okukozesa obubi obuveera. Bino bibadde ku Mubzi e Nakawa. Okunoonyereza okukoleddwa Makerere University Research and Innovation Fund nga kwakoleddwa mu bitundu by'ekibuga Kampala kulaga nti bannakampala bangi beeyongedde okukozesa obuveera n'okumala gavumansa. Okusinziira ku Dr. Susan Watunda okunoonyereza kuno kwakoleddwa ku Nakifubo kyano n'akula Biwandigiya ne Katanga n'ebitundu ebirala ebirimu omugiso gw'abantu. Juice mu kaveera, oyagala gula mmere kaveera, mu dduuka kaveera, buli wamu w'ogenda akaveera ketukozesa. Kibuzo ne kiba nti akaveera kano bwe tumala okakozesa oba obucupa buno bwe tumala okubukozesa tukola tutya. Now these days the land, some parts of the land have become infertile because of the bad disposal
and some trees could not grow. That's why now you see a lot of erosion, landslide. People are dying. Ategeeza nti abatuzzi bakozesa obuveera buno mu kufumba n'okubukumisa esigiri kintu kyagamba nti kyabulabe eriyo yakozesa akaveera mu n'oyo amuliranye n'okwolona embeera y'ensi. Babusuula mu ttaka olaba nga ettaka liba likosebwa kubanga obuveera buno tebuyitamu amazzi gayita kungulu ekiriisa kyonna ekyandibadde kigenda mu ttaka ekibanga kiyiseewo ate ne tugenda olaba bwe babookya omukka ogwo oguvuvaamu si mulungi. Ono ategeeza nti ebisasiro kesibyeku nga tesobola kubimala mu kibuga olwo abantu abangi ategeeza nti ebitundu 45 byekuŋŋanyizibwa kesye ng'ebitundu 5 bisigala mu kibuga. Ono agambye nti olw'okuba akaveera kakyabuliddwako amagezi mu nsi yonna bo nga abamakire basize okukola obuwuka obw'omugaso bugenda okuyambako mu kuvuza akaveera kasani nga tewali butonde bwa nsi bwonooneddwa. Ffe Uganda tulina obuwuka obuli mu ttaka lyaffe bwe bwennyini bwe twagala tukozese ki tuggyemu enzayimu eno tetugenda bujja bweru wabula twagala okusa ettaka lyaffe lyennyini nti n'enzayimu eno ne bwe tugifuna eba ekwatagana n'ettaka lyaffe. Eyawa Kampala Central ali muhulu asiya abantu okumya gamansa kasasiro nga balowooza nti kesisi mulimu gwayo okubayonja. Naye because ffe ffennyini tusalawo bwe tunywa akasoda kafanja maama gy'agenda okunywa agamba ate kesisi ewata mugabo waali ajja kujjayo gasiya. So please let us love our country. Sharing plastics. These are Rachi Kasasiro. This body system is outdated now, collecting garbage and dumping. So we need to make a recycling. Bana mere gulwa nga isente bwa mutebi village erosibwa n'omunde basebe gavumenti okunga abantu okudda kunkoledde okusimanga ebinnya bya Kasasiro n'enyemirwa ne mu kulindanga abantu okuzima mu ntobazi ate n'emenya ebintu byabwe. Nema eriwano bazimba mu ntobazi nga bala bamaze okuzimba nyumba bazisulamu myaka ebiri bagimenye. Robert Musanje yakusakidde Gulin ku Bukedde TV. Kale ate ye akulira Rotary International Dr. Jennifer Jones asinkanye Ssaabaminisita Robina. Thank you. Agambye nti bannalotale balitadde nnyo ku byobulamu ebyenjigiriza kuba bikulu bannansi wamu n'ebyenjigiriza. And the education of particularly girl children, but boys as well, knowing that an educated child is able to become an educated leader. The first section is where we receive the patient. Bamutegeeza nti eddwaliro okuggwa lyetaagisa obukadde bwa $1 bonna. The total budget for our building, when it is totally complete, is about $4 million. This phase that we're executing is roughly about $700,000. Dr. Sekituleka ategeeza nti bakoze omulimu munene mu kulwanyisa obulwadde bw'akawuka abagala bamulwanyise afuuke lufumo. I speak right now. My elder brother is admitted here with cancer. Okay? And it's that everywhere. I mean, this is somebody close to a doctor you would expect. Every year, of which 22,000, that's 3,000, of which 22,000 actually die. That's how bad it is. For a population of just over 40 million people, it's really shocking. Ye Dr. Jennifer basimba olumuli gwe bakoledde eggwanga ng'ayamba abo bali mu bwetaavu. To the corporates who are supporting this, you are helping to bring such hope to this community. We are so grateful for what it is that you do. Luva basinkanye Ssaabaminisita Robina Nabbanja ku ofiisi ye okumulira ebikolwa ebyo bye bakola nga bannalotale. Ono District Governor Kenda 2013 Michael Ssebalwa abuulidde Ssaabaminisita ebimu bye bakola. That include, among others, trustee of the Rotary Foundation, vice president of Rotary International, and co-chair of the End Polio Now Make History Today. Nabbanja amutegeeza nga no mu Uganda balina abantu abanenya obudde bwe bava ag'enjawulo n'amusaba okubakwatiza nga baba obuyambi naddala bali mu Kaminnya Kivale ey'Isingiro. Abagenda kulina na Kivale. So tusuubira nti okukyalako wano Abaganda baffe abali ababundabunda tebajja kusigala kyekimu okwaniriza nnyo. David Tamale ne Maria Nantu bakusakidde Gulin lwa Bukedde TV.